okube campaign okubeerale omalize okende naye si okwagala kuteeka oba okusiiga enziro security and batulemeseza tetwakoze bino nedda yita buyisi uno ng'abadde tujja wano mbulidde driver wange nti tetuyita director okukyagwe wawawa tufune engeri gye tuyinza okusala jamu tutuke mu budde naye singa twagambye nti katubeere wano ku jamu balengera kutuuka wano ki sawa nnya kati security ekugamba nti manya nti okuyita wano gyakutuuka eri mu bwangu mu time okube campaign oveeyo yitaawo towegaana togamba totekawo mpuutu totekawo embeera oyo ogenda kokola ki ogamba nti security enemeseza nga security tetusobola okulemesa campaign zo kyetuyinza okukola okuwa buwi security okuwa buwi obukuumi okulaba nti okuba campaign mu ddembe mu mirembe nga tewali obuzibu so kati kitegeeza ono naye kyeyabalabisizaamu ono okulinnya presidential candidate okulinnya piki ng'ate yakulembeza nti poliisi enemesezza tewali byayagala okukola bibye naye ffe tubalagirira kyokukola bateeka okugoberera mwakakasizza abantu aboogerwako abaafiiridde Vivian Nabatanzi ripooti eyo bale sinaba kufuna naye nja kufuna oba omumpadde yakadde nja kufuna nja kubulira kale kakati deni ensonga mwagala kutta baana b'abantu Onyango mwagala kutta baana b'abantu Onyango tewaliyo bantu bafanga basusse mu kubeera omuntu ne bayingira okubeera abantu nga poliisi ekyalinda alipoota naddala ku muntu alinga Kyagulanyi gwe yagala okwesoosaako ne lwetalina nsonga lwaki erina okumwesoosaako. Omanyi Uganda poliisi eno bassekasobeza wakati mu kwagala okukakasa obutuufu bw'ensonga yaabwe ku buta Kyagulanyi bwakozesa obubi oluguudo tekibagaana kujja kutupangamu awo kabenje tekibagaana kujja kutusuulamu awo mirambo gya accident egiri fresh ennyo omuntu afa omu ku kyalo n'olabanga Uganda poliisi eyangu ye yonna yeebunguludde yeefudde bizo. Manyi Uganda poliisi bw'oba ogwa mu bizibu ne bw'oginoonya teyinza kubawo naye bagigambe nti ofudde sipiidi kwejjira okutaasa omulambo senga ye sipiidi gye yali ekozesa okutaasa abali mu buzibu. Nkakasa nti Uganda poliisi yali baddemu ku poliisi ezisinga amaanyi mu nsi yonna nti omulambo gujaanamya nnyo n'okusinga obulamu bw'abantu abakyassa. Kakati Uganda poliisi gye mmanyi teyinza kuwulira nti waliwo abantu abafiiridde ku kampeyini ya Kyagulanyi ng'ekyalinda alipoota okuvaawa. Owaaye mukulu Patrick Onyango, Uganda poliisi ekyalinda alipoota okuvaawa okuva eri abafu bo bagigambe nti mubite okuva eri baani kubanga at least ne bweba tenna confirming etera okuteekamu kigambibwa naye kigambibwa Uganda poliisi egenda okukola kigambibwa nga mukyerabirako nammwe nga si byakuteebereza awo wabaddewo kamera okuva ku Zaazi TV ez'abannamawulire ba National Unity Platform n'abantu obuntu abakozesa obusimu bwabwe. Kyagulanyi ayitawo n'akwata akatambi tetunalabayo ku katambi kalaga abantu baafudde. Tuyinza okuba twabikwese nga twekobaanye n'aba TV eyo highway mutuwe footage. Owaaye Onyango eyo highway mutuwe footage. Nkakasa mwine enteekateeka egenda emulago musokoole y'emirambo giri fresh egya accident mujje mugisuule awo. Bassa abantu twabagamba muyine enteekateeka ezitukozingamu obubenje obuteeketeeka obupange nga mmwe mu butaddewo okujustifyinga obutuufu bwammwe.
omanyi bano abantu gwe bw'ogoberera amateeka ate oba tobakolera mukyegendereze. Era Uganda Police teyagala bantu bagoberera amateeka. Kyova olaba ne bw'oba mu mateeka yeesobola okujja ku provoking ku diverting okuva mu kkuba ery'amateeka. Yeesobola okukola bajeti yaayo. Poliisi ku kyalo okutali mubbi tekola. Wakiri yeekoozingawo obubbi esobola okukola kubanga erya mu bizibiti erya mu buvuyovuyo tubamye. Uganda Police tubamye. Kakati muwulira mufa mwagala tuteekamu embeera ku lw'empaka okukakasa obutuufu bwammwe nti mukola nnyo. Omanyi Uganda Police ye police esinga okubeera busy by the but for nothing. Lwaki mubeera busy for nothing? Ze nga ndaba kyangu nnyo okugamba omuntu tugende highway ne watabaawo jjaamu yenna akoozingibwa era ng'avaawa. Era onaamuvaako emabega abadduka kugenda wa ku luguudo olwo. Sipiidi emmotoka zino kwe zitambulira emala bumazi. Omuntu avaako emabega okutambulirako n'atuuka mu budde. Bw'aba ayagala kuyisa emmotoka ezitambula zityo aba alaga Wamagombe. Olwo oluguudo lwa Uganda emmotoka ekugambirako sikuwulira. Ezo enguudo zammwe emmotoka ekugambirako sikuwulira. Meaning nti Kyagulanyi bw'aba atambula ng'akozesa oluguudo lwa Kasota n'abamuvaako emabega babeera batambula naye obuzibu buvaawa. Mwagala okukoozinga embeera mufunire aboogezi b'ekitongole emirimu balabikireko ku TV abatiya gaasi abamusuubula n'abamukuba bafune ku by'okkola ne muteekawo ebimotoka biweetiye ne byekyo togenda yita wano genda oyita eri togenda yita wano. Bwe kibanga ekigendererwa luguudo olwo lw'omugaana okuyitako nti twagala kukozesa budde tolaba nti gwatta obudde, tolaba nti gwayonoona obudde. Muwerekere mugambe tugende gobobo nti ogambye yamuwa security. Lwaki agajimuwera mu nsiko? Ngate muzimu ku manifesto za Museveni mulimu twakola enguudo ate nojja otunyumizamu enguudo nfunda. Webale tuyamba ka China kutuukiriza manifesto yaffe. Twakola enguudo ate ngamba toyita ku lwa chorus genda oyite ku lwa ttaka olwo chorus tuba twakola lwaki. Era oba mpadde ensonga ki lwaki olw'ettaka terukola nga gwe oyagala dukozesanga eva exit. Genda okozese luli toyita wano luliko abantu genda okozese luli. Ate nga Museveni yazimba enguudo jaamu oyo agenda vaawa ku nguudo zino Museveni ze yazimba engazi. Ng'era mu manifesto ye atambulizaamu kino tukoze enguudo ki ezo ez'emmese zitatwala abantu ku ngendo zaabwe zibatwala mu bijja zibatwala ku ntaana z'ewaabwe. Leka kubeera nsonga ewatali nsonga era leka kukoozinga nsonga ewatali nsonga. Ebusoga wawuliddeyo obubenje bumeka oba wa wawuliddeyo obubenje bumeka? Bajja kufa nga bwe mwatulumirirwa ddi, nga bwe mwalumirirwa Rita Nabukenya nga Kabangali ya poliisi yamulinnya, nga bwe mwalumirirwa Franka Sente z'obulumi obwo n'okutulumirirwa mubijjawa. Mukoozinga jam gwe bagambye abantu bakomplaininga. Mukoozinga jam teba complaininga twala obudde opapa olaga waggwe gumiikiriza. Anti ffe tulina tuba twagala okuba wa security then gumiikiriza. Lwaki oturashingisa? Otukeereya ate weefuula aturashingisa. Gumiikiriza. Ogugwo gwakuwerekera obuuza otya nti tulagawa? Ogugwo gwakuwerekera. Toyinza buuza boss oli ku mulyango wa meeting eggwaddi nze njagala kgendako. Ogugwo gwakukuuma naye kuba kusulawo. Ogugwo gwakukuuma obadde olagawa. Ogugwo gwakukuuma. Uganda Police mwagala tuteekamu mirambo. Uganda Police mwagala tuteekamu bubenje. N'osanga ow'ekitongole ky'ebyokwerinda ayimiridde ayogera mbona asiba jaamu
eyo teyinza kubeera nsonga kubanga mu manifesto yaffe ekyo mwekiri okugaziya enguudo n'okuzikola. Nga lwaki omusirikale wa poliisi yeerega ebica ku mmotoka 10 ezaayise ku highway kuyogerera emmotoka 10 ezaasibye ejjaamu highway era omusango yagala gutikka nze yawaayo omusolo zikolebwe. Ate ye yali omusolo najja n'azikozesa n'agenda. Yes, enguudo nfunda, enguudo zisobola okuba zikozinga jam si bunafu bwange. Kuba nze nina otambula nina okugenda gye nkola ki? Gye ngenda. Era omusolo naguwa nga nina okutambula okugenda gye ngenda emmotoka 10 nga zikozinga zitya jam ku highway. Ayi nojja n'obyogera temutya kuswala. Manyi Museveni naye yeejenga walira. Yakola kimuyisaawo kolo talowooza ku nkya. Kaye alabye nga kino kimuyisaawo nina atamanya nti kikuba ne mu manifesto y'ebituli era kiraga obunafu bwa gavumenti ng'okaana ku mmotoka 10 ng'ekikuleese okwesiba emitaafu n'okuleega ebica just emmotoka 10 meaning enguudo sinkole ate n'entono ze tuyina nfunda. Nti abe Kenya Thika Road yakutte ejjaamu mmotoka 10 abewa nti oluguudo lwa mmotoka 10 si musango gwange okubanga tuli mu system enkyamu. Kyokka ate buvunaanyizibwa bwange okugyawo system enkyamu n'ekyennyini kyokola osanyuse system omutegeevu akiraba nti oyongera kunnyika system. Owaye mutuwa obukuumi nga bwe mwawa Rita, nga bwe mwawa Franka, mwe mutegeera enkozesa y'oluguudo okusinga Bannayuganda. Mwabamanyi n'okutta abantu akagenderere. Mwakyale mwe be tulina okusomesa enkozesa y'oluguudo. Kuba ffe bwe twekulemberamu nga tuli ku luguudo tusobola okugenda, tusobola okutambula ne tutuuka mirembe, naye buli we mututaataaganya kwekkeerewa ate kwe mutuvunaana. Buli we mututaataaganya bwe bubenje. Tusobola okwekulembera kuba tuli bakugu ekimala okubasinga. Waliwo gye baakusomesereza obutaagala mugandawo wozaalibwa naye maama we. Waliwo gye baakusomesereza okuyonka. Waliwo gye baakusomesereza bukya we bazaala. Omuntu ategeera ebintu biri automatic. Tumanyi enkozesa y'oluguudo. Kubanga ffe tugenda ate okubeera abalonzi b'abakwasisa amateeka. Tetuyinza kulonda bye tutamanyi. Kitegeeza tumanyi enkozesa yaki y'oluguudo. Naye mmwe abatagimanyi mmwe mujja ne mutwekiika ne mututaataaganya. Mmwe mujja ne mutwekiika ne mutucyankalanya. Ate nkya ne mwefuula abanunuzi. Bwe mukozinga obuzibu bwe mujja bwe mwefuula abanunuzi. Yaganye okugenya amateeka bw'omala vaawo genda agendewa e Kenya. Owaye bw'amala okwogera vaawo agendewa e Kenya. Bw'abanga wayogeredde mu Uganda kitegeeza kkirizibwa okubeerawo obudde bwonna. Okujjako nga waliwo candidate eyasabyewo akawungeezi oba mu ssaawa eziddako kye sisuubira. Nga tuli ku lunaku lwe lumu naye siggwa alina okumpa essaawa ze nnina okumala wano. Mbutugire tukwate obudde ogenda waggwe. Wabadde ogenda kukola ki? Oluva ogenda wa? Ya kiki ogenda okukola ekirina okusukka ekyo? Mu abasirikale tugenda banguyiza nnyo emirimu mu Uganda empyaka. Kiti kitegeeza musirikale kufuuwa firimbi. Uganda eri sofane. Nga bw'olaba omuntu bwaggala oluggi lw'emmotoka nga utaddemu n'essimu za kinyodde ate n'akwata kaata ekinyolo alaba oba lukoze eki lunywedde. Kati Uganda gy'osanga omusirikale akutte firimbi ku bitaala ng'ayita emmotoka naye ng'ebitaala twabisasulidde amasannyalaze, twabisasulira tekinologiya byopaleetinga era tusobola okuba nga tubisasulira omuntu apanga tekinologiya oyo abyopaleetinga buli lunaku. Naye ng'omusirikale ali bize ku bitaala akutte firimbi kubanga enguudo ki nfunda. Kati twagala mutuuleko ng'ebintu byekola byokka mu system nga temuliwo lwakubeera bize nga muliwo lwakuba muyina okubaawo.
nga temuliwo lwakubeera busy naye nga muliwo lwakuba mulina okubaawo otherwise ng'ebintu ebirala byekola byokka ng'ebintu ebirala byetambuza byokka enguudo nga zaagaziwa nga tekikwetaagisa kukwata firimbi nga tekikwetaagisa kwegoba n'abantu tojja yita wano genda yita eri kati wuuyo weeweeredde obujulizi mbu simanyi obadde ojja noga driver toyita ku kyaggweredi genda oyita eri kubanga wano jja mungi nga waaki ddala Uganda mulina kapasite ekwasa mmotoka jjaamu oba nguudo z'entono temunnafuna mmotoka temunnafuna kapasite ekwasa mmotoka jjaamu emmotoka ze mulina ntono nnyo just lwakuba enguudo baakola za mmese enguudo tebaakola ngazi sente z'enguudo baazibba kakati abasirikale ba poliisi yes kituufu kino kye mwogera jjaamu akwata weewaawo ebisinga mmwe mubikola jjaamu akwate naye era kiri mu kitundu ku manifesto yaffe ekyokugaziya ki enguudo nga jjaamu tajja kukola ki nga jjaamu tajja kukwata ne temutta abaana b'abantu temukoozinga obubenje olw'okuba mwagala okuggusa agenda yammwe era temututega emirambo olw'okuba mwagala okukakasa obutuufu bw'ensonga yammwe temukigezaako